Kwata bifaananyi. Kola balinda mu bululu ne balyoka bavaayo. Batuuka mu by'obululu nga bavaayo batandika okweyogeza. Mbadde mbasaba. Bwe tuba twogera ensonga zino tuteekamu byabufuzi. Tubasiibudde. Ndokutandika sameka ayingira lero kwembaubile agenda lekawa adogamba sisobola. Tuli mu bwetaavu. Olaba okuva eri Kasana bo watuyina etya yiino wano. Kati endala eri Kasana okitegeera. Ate nga abantu wano mu kitundu bangi eyo na wansi bantu beerere. So kati tuba twetaaga bowa afadhali batwongereyo eryokubiri. Naye ekisinga otunyiza kyekyo kutulambula ne batulekawo bwe bati. Bateeke ebintu mu nkola buli kye bakola bakikole mu bwangu. Abantu tufune services zaffe mu budde. Sawa tugatandise sawa 8 naye nakatwala luutwezi biri ngate netaga luutu nga nnyo wala beeyongera bweyongezi buli sawa eyitawo beeyongera bungi. Kati ezigenda okwera sawa 10 nga onteche ali kuvaayo tuma omwana n'asiiba wano. N'omunona nako na kibooko n'olowooza ali muzannyo. Naye ogenda otuuka wano nga mutuufu layini ziveeri tolina kyakola ki. Eteeka enkola kati nganze enkola eyange nsooka nenkeera nnyo kujja ku mazzi. Kuba nina ebisolo ebigeetaaga, nina ebirime byenkozesaako amazzi kati nsooka nenkeera nenzija nina luutu nga 3 nendyoka ngenda ate emirimu emirala. Okuva wali kuba manja tulina kyekume tulina bujwangawa Kasana. Kati weesanga nga bowa gye tulina emu ate omujjuzo gw'abantu bangi. Ogenda okwekanga nga ojja okima amazzi ate n'oleka bidomola n'oddayo ewaka n'odda ng'oluusi ate ekiruma kyo baakibye. Kati eyo ensonga enkulu eriwo twetaaga kabowa ak'okubiri at least n'ekaba wali okukkirira ng'agenda kale okweyongerako emmanga bakati ate Kasana w'obodde engulu eriko walako kuba twagala kale bo weetulinaanyeeko ey'okubiri kwegamba abava eri baleme kujja ate eno nga bangi kuba ate wali okutwandikalayo okudda e Kasana bo basobola okugenda tuliye Kasana kale yeyo ndowooza kuba kati sawa zino musana ate oluusi efa nefa ne tusanga nga tubonaabona nnyo n'amazzi ate oluziro tulina lumu gye luli wala mu kisenyi gw'omudumu ogenda otuuka ng'ate naye wajjudde mu biseera nga eno bo ekoze eki efudde so yeyo ensonga tutagayo kabowa ak'okubiri tusobole abantu obutaba mujjuzo nnyo tesezibwa ali wala mutesobola kugenda kusena amazzi gasezibwa kugaleeta kola ki kunywa geetaaga bisolo bagali mazzi enzizi nnyingi ezigatta kusezibwa ogenda okwekanga nga sezibwa afuukuuse kati tosobola kutumayo omwana ate n'embeera ya sezibwa mbi
omwana omutuma n'asimatuka n'agwa wansi mu mazzi ate ne tufuna obuzibu ku kyalo so kyandibadde kirungi netufunayo bowa endala. Mutuyambe mutudduukirireko ku nayikoota Mutagula kale olw'okuba nti yakozesa amaanyi n'akuba ku nduulu ng'era bw'omanya abantu egguloggulo ababeera mu nnimiro zaabwe ne bamutaasa bambi ng'abasajja baamutaasa ku nayikoota ez'okumpi. Kale kati senga eri efa tumanya nti kati tugende ku LC1 oba LC2 tukimeyo ku mazzi okusinga eri obuzibu bunene nnyo wabi. Kati nange omusajja taŋŋaana kunkwagula ankwabula niwe nayita okunkwagula kweze enkwagulo naye anjira n'antaagula anoonya byakulya kusoza takifunye kati lwaki tankwabula kati mmwe museka kinabatuukako olaba battaka kadde ne bakatta amaze okukasobyako basetuvu ndowooza namwe mbawulira ku TV amaze okukasobya n'akatuga kati olwaba afunyemu kati ng'oŋŋamba nti essaawa basoma babatakiro abaana babatakiro nnyo abamu bayita mu bibira yokera tewali mazzi sedduvu tasobola kumwerwanako amukozesezza bw'aba amutegedde n'okumutta amuzzi. Tuwede tusaba buyambi tufune okumpi kuba kati eno tugireko kumpi ebyalo nga 3 biramba tugajja mayiro namba tufuna okweraliikirira kubanga omujjuzo guba mungi ku nayikondo. Obuzibu tufuna ku mazzi tugajja wala ate omudumu gwe tulina engeri gye tuli balimi babikajja masamba g'ebikajjo abaana bakomawo kawungeezi ate babeera bato. Kati omwaka gumu emabega waliwo engogo yagoba bagenze ku luzzi okusoomozebwa okwo tuyitamu tugajjira ddala gavumenti ewulire omulanga gwaffe guno ekitundu ky'Emangira Nagojji twetaaga amazzi. Sabawo bonna bawudde omulanga guno abasobola okutuwaayo nayikondo oba bowa ebowa netusolvinga ekizibu ekyo eky'amazzi. Okusoomozebwa kwe tuyitamu okw'amazzi amazzi bowa tetumala tuli abantu bangi oluusi osangako omujjuzo ate eri mu kibira bwefa tukima ku Nabulamba agakulukuta ate nga mabi. Kale awo ne tufuna okusoomozebwa nga tusaba gavumenti ku ky'amazzi etuyambe tufunireyo ku mazzi nga tuli bubi. Bwetuba bowa bw'eba efudde ne tunywa amazzi ago aga Nabulamba tusobola okufuna endwadde nga kolera ne tufuna n'endwadde endala era z'omanyi bw'oba ng'okozesezza ebintu ebikyafu bintu by'osobola okulwala. Naye tusaba gavumenti etusindikire abantu abalungi batukolere ku mazzi tuli bubi ku mazzi. Bowa tuli n'emu ekirala amazzi bowa egenda neefa buli weefa ne tugenda ku bidiba tusangayo ente oba olina era okufuna amazzi. Ekirala kye tusangayo engeri bowa gye tulina emu oyinza okgenda oli ku bwangu osangayo abantu bangi n'obeera okwo olw'ensonga eyo. Ekirala n'oluzzi tulina lumu ate lulinga oyinza otambula nga like 10 kilometers okutuuka eri oluzzi. Ekirala kweyo ensonga yennyini ey'amazzi ebowa kennyini yeetaaga oba saavisi emala amazzi olumu efulumya amakyafu ekireetera abantu okulwala kyeyalinga n'ebisolo amazzi bireeta endwadde nnyingi. Abamu nga abasinga bwe tumanyi nti ensolo tezitambulira wantu walungi we bityo ensolo esobola okujja oba yatambulidde wa n'erinnya mu mazzi ate kwosena ekiviirako endwadde ezo bwe zityo ezireetera abantu okulwala. Twandisabye gavumenti etwongere amazzi go tulina mati bowa oluzzi ezo zonna tetulina. Tulinaemu ekyalo kyo ensonga gye tuliko ya bulumi bw'amazzi. Ebyalo biri 3 tulina bowa emu ku kitundu oba mu kitundu. Tubadde tusaba gavumenti etuyambe batufuneyo bowa nga 3 olw'okukendeeza ku mujjuzo gw'abantu kuba kati abantu babamu bakeera abamu bowa emu mu kitundu abasamba ettaka abakuba bulooka bonna bajja wano ku bowa
abalina ebirime okufuuyira bonna bakima wano ku bbowa. Abatuuze amazzi ga kunywa gaaki bajja wano ku bbowa. Tubadde tusaba gavumenti etuyambe batufunire ku bbowa endala nga 3. Bwe kitaba ekyo batufunire ku mazzi gano ge batambuza aga taapu. Eri abalina obusobozi nga basobola okuyingiza amazzi mu maka gaabwe. Ebisoomoozo ddala abaana nga basoma. Abaana babatakiro bava ku masomero. Batuuka wano ku bbowa nga layini nnene. Bw'agamba nti agende ku mudumu gye guli mu kibira. Kati naye obeera omutiisa okugenda ku mudumu eyo ng'obudde buzibye. Eriyo abakadde abateesobola. Tusaba gavumenti etuyambe ku nsonga y'amazzi. Kye kisoomoozo kye tulina mu kitundu kyaffe. Kubanga abaana bava wano kiro ssaawa 3 ssaawa 4. Omuzadde n'atuuka okwata omuggo ajja n'obukambwe ennyo ku luzzi wano alowooza omwana ali mu birala. So naye agenda okutuuka wano. Oluusi n'atambula yagenze okimanzi n'akomayo kiro ssaawa 6. Naye weebuuzeemu nti senga abadde mwana wa buwala okiyinza okyewala otya? Kati abamu bakadde balina abaana bato. Usanga olunaku lumu abaana yabuze, omwana baamuse, baana babakutte. Tubali tukuba mulanga nti ekiba nga kisoboka tuddukire ku nsonga y'amazzi lw'obyeko erina nosobola okukuuma abantu baffe n'abaana baffe mu mbeera esinga obulungi. Ebyalo bino Mangira erimu LCs nga 3. LC esooka ye Mangira yennyini, wabaawo LC Kyetume Ttunga eri busukka kkubo, wabaawo ne LC eyeekasana nga paati eyakasana eyo naye eyingiramu LC1. Kati Bowen eri wakati w'ebyalo bimeka 3. Naye kyewuunyisa oba ekizibu kye tusinza okufuna ng'ekisoomozebwa nti Bowen eri ku kkubo. Kisookera ddala n'abayise obuyise bangi nnyo bajja okufunawo amazzi moro bayimirira okunywa olw'obuzibu bw'amazzi agali mu kitundu. Kati bw'ova ku ekyo kyennyini n'ebyalo byennyini ebisatu bye byennyini enzizi okuva ku kkubo okutuuka egye bakima amazzi ziringa mu mayiro buli ekitegeeza nti abantu bonna bajja ne biba ku nnayikondo eyo olw'obuzibu nti amazzi ag'omu wansi ku nzizi gali wala ate n'obudde bumala okwongera tebasobola gatuukirira. Buli security abamu baana bato betusinga okukozesa ng'omanyi nti kati abantu abasinga bakadde bakozesa abaana bato. Kati obuzibu obw'embeera bw'amaanyi nnyo. Kakati n'osanga omuntu ng'ava ku mayiro emu okuva Emanga okujja tuke ku Bowen, n'omuntu n'ava mu mayiro kati eri mu senta wakati wa mayiro 2. Kati obuzibu obweyokedde bwe buki nti ddala mu butuufu abantu tebafuna mazzi gamala. Omuntu yakedde ku makya n'ajja ku nayikondo n'avawo ku ssaawa 5-6. Kitegeeza nti otajja kukola olw'abantu okuba nti wabeera congested ng'abantu babeera bangi. Nekibeera nti ddala mu butuufu ng'obulamu bw'omanyi tebanga bulina n'amazzi. Abantu tebanaaba bulungi era tebanywa mazzi gamala. Oyinza okulaba omwana omuwala ng'omulaba kutambula awo nnyina obuzayi mwana wange wabadde ki? Anti twabadde ku nayikondo bwe biti ne bwe biti wamutegedde tyatwa obudde wadde nadde enkomawo saamukoze ki? Saamutegedde. Kati embeera eyo ekituusizza wazibu ti n'abaana baffe ab'obuwala bajja kusanga ki buzibu babusanze. Kyakubiri ku kyo na kino kisala mutwe. Njagala nkugamba ebigambo nti ddala obutemu obw'enjawulo bungi nnyo bulabikira mu bitundu bingi n'obuli abaana baga nti twekanze omuntu kati tutegera embeera eyo yeeneeba etya. Ate kyakubiri ku kyo biyingira ati nti abantu amazzi bavaayo obudde kiro security ejja naye tulemye lwa nsonga. Waliwo abantu batambula kyegobereza nti bava ku mazzi mpozi nga nabo baki babbi batemu. Kati embeera eyo nti okuba abantu batambula obudde obusuukidde nga bava emugga n'abaluusa amazzi bagakeera na kiro. Kati lwa security naffe tuli beeraliikire abakyamu n'abalungi basobola okwenyigira mu mbeera eyo ndowooza nti b'amazzi songa ki. Kati bw'ogenda okukitunulamu bw'obanga obudde bugenze olyeya n'alekeera okukima amazzi gaffe naga nti kangende nga kime ku luzzi naye bambi baatuwa tanka ezo nga ntono. Tanka ezo zaali ntono bagaa tezaalina kubeera eri ku lusozi nga ku ddwaliro sobole okusindika amazzi gasobole okubona ki omuluka gwonna. Ebitundu ebirala tebalina amazzi bakyabonaabona naddala nga Magada waggulu kitagayika beetika amazzi okuva wansi. Ate n'abaana kusanga obuzibu nga bagenda ku luzzi nabwo mulimu munene nnyo. Tufunamu obuzibu ng'abaana abo batumiddwa ku luzzi olw'eggulo. Ebisajja eby'empisa embi bibeerayo. Ebyogerwa ku luzzi nabyo bizibu nnyo eri abaana abawala. Nabyo bwe buzibu bwe tukyasanze. Myaka nga 3 emabega nafunayo keesi ng'omwana yatumibwa ku luzzi. Mwana yali myaka 13. Yali akomawo mu kikajjo. Ekisajja ne kimukwata ne kimukakatikako mwana omuwala. Naye kale teyafuna lubuto. Naye kyandaga nti abo abaana
olw'okuba nti amazzi gaali wala kyekyaleeta omwana oyo mukwata mukikazi yali ayitamu yekka ate nga aleeta amazzi. Ekyo amazzi ago okubeera wala nakyo kinkosa ku saidi y'abaana abawala era tukyogerako nnyo mu kanso tufune nti omuluka gwonna oba eggombolola okutwaliramu abantu bafune amazzi basembesebwa amazzi babasembeza amazzi balebe genda ngendo mpanvu. Engendo empanvu tufunayo ebikemo bingi ddala ku baana lazike n'abalenzi basobola basaddaaka olw'okuba nti ki bagenda mu bikajjo amazzi gali mu bikajjo amala gali mu bibira kitegeera kyetulina okukola kulwana tusinga tufuna bano ab'ebitongole bya wota ne batwongera amazzi ogatambuza eggombola yonna okutwalira wamu buli wamu nga waliwo amazzi kijja tuyamba. Ensonga y'amazzi tugikola tulina emikwano gyaffe ba partners betwayogerako nabo abawalabu tubadde tukyamaliriza kumaliriza mpapula nabo naye basalawo okujja okutuwa ku nayikondo ezimala kati ate nga ne gavumenti bwetambuza amazzi okusookera ddala nga disitulikiti y'Emukono okuva etwajja mu bukulembeze mu kisanja kino Nagojje tugiwadde tugisoosowaza ku nsonga y'amazzi nga we twogerera kati akasimayo production well twabawanikira amazzi waggulu mu tanka abantu b'e Nagojje basima amazzi okuva ku tap naye tukimanyi nti era wakyaliyo challenges mu bitundu ebirala ebyenjawulo ebikyalina amazzi nga naye twogerera guno omwaka gwennyini mu Nagojje omwo tusimyeyo borehole naddala mu bitundu byemu mu Lukago Wagala mu Kito. Tukyayongera okulaba nga tusaba gavumenti etwongere ku ssente tusobole okubeera nga tugaziya ensawo yaffe wamu n'ennamba ya boreholes tusobola osima oba mu kitundu oba olyawo ekimu. Naye naye ekirala kye tusaba gavumenti etwongere ssente twongere okusima production wells zino kubanga bwe tusima amazzi gano agattaapu gatambula ebitundu bingi ate gasavinga abantu bangi okusinga oluusi oba olyawo borehole woogisima tu expectation yaffe tugamba nti eyinza savinga nga household 10 nga bwekyo so nga ate bwe muba musimye production well amazzi ne mugawanika mu tanka gasobola okubeera nga gakubibwa ne gatambula mu bitundu ebyenjawulo. Kale district yaffe eri mu nteekateeka era okuyambako naddala ekitundu ky'e Nagojje kuba kyali kyalekebwa emabega kyova olaba kumpi buli mwaka okuva etwajja Nagojje tubadde tugiwa amazzi naye katwagala okwongerako tusobole okubeera nga tugaziya ate era empereza eyo abantu baffe basobole okubeera nga amazzi bagakima kumpi ng'abakyala tebagenda oba olyawo ku mazzi gakimawala abakadde kubanga munayo oluusi abakyala bebagenda ne bakima amazzi ewala gyegivaamu n'emize gy'obusiguze n'emize oba olyawo emiti emirala abaana abasoma okubeera nga amazzi gabali kumpi omwana bw'ava ku ssomero n'akomawo naaba nga amazzi asobola okugajja okumpi oba olyawo n'okusoma nako ne kweyongera. Naye era omwaka guno gwennyini ku program gye twali tulina ey'okusima nayikondo mu kyalo kye bayita Kito twasimyeyo oluzzi olulina amazzi amangi olugenda okwongera okuyambako ku bantu beeyo kubanga basobola okufuna amazzi amalungi amayonjo naye nga tetukomyeko olwo tukyasimira ddala ne puroguramu y'okukola amazzi ga payipo ebadde ekyagenda maaso. Kati ku puroguramu gye twali tulina okusima enzizi zaffe 7 puroguramu egenze mu maaso bulungi era bwe twogerera enzizi 6 ziwedde wabulayo oluzzi lumu nga mu wiiki emu oluzzi olwo olulala lujaba luwedde nga puroguramu bwe twagyogerako nga tulonkinga okusima nayikondo. Naye bwe twamala system twagikwasa be bayita aba Central Umbrella operation yaabwe ebanga olaba aba National Water ku managinga systems ezo tuli mu nteeseganya nabo okulaba nga amazzi ago bagongerayo ku byalo ebyetoolodde era nga mu kaweefube oyo ow'okugongerayo kujja kwinvolvinga okusengula okuteekawo tanka endala eri kasozi waggulu so that gasobola okubuildinga pressure emala geeyongereyo ku byalo ebiriraanyewo naye enteekateeka eyo tujja kwataganira wamu disitulikiti n'aba Central Umbrella okulaba nga puroguramu eyo tugyongera. Nga local government sente zituweerezebwa tulina limitation mbu sente ntono mbu tetulina capacity ekola ekingi ekyasobodde okumitinga demands eziri ku ground ng'olese okusomoozebwa okwo kwa sente ntono. Wabaawo ebitundu ebimu tugiyita hydrogeology ey'ekifo nga amazzi temulimu
naye we tukola investigations tusanga point esobola okuyamba lwakuba oluusi sobola okuviiramu obuzibu nga tewali concentration ey'amaanyi ey'abantu nga tewali bulungi point esobola kuvaamu ago amazzi amangi esobola nga tukakibwako okudda ebbali naye nga solution y'ekyo kaweefube gwe tuliko iza okuva ku nkola eya boreholes okudda ku mazzi ga payipo. Gombola y'e Naggoje y'emu ku ggombolola 18 ze tulina mu disitulikiti y'e Mukono. Unfortunately y'emu ku ggombolola ezisinga okubeera water stressed nga zirina amazzi matonotono mu byalo abantu baffe mwe babeera. Ekyo kwaliza wamu kiva ku kikula kya Naggoje ti Naggoje alimu ssamba z'ebikajjo nnyingi ez'amajaani, kuliko ebibira, kuliko ensozi empanvu ddala ezirimu amayinja. Kati abantu baffe batabeera mu bibira obasanga babeera mu nsozi ate ezo nga kwe babeera waggulu nebesanganga mu bifo ebyo amazzi matono agali mu bitundu ebyo. Naye nga disitulikiti tugezezaako nnyo okulaba nga sub-county eno tugifaako okusolovinga ebizibu by'amazzi ebigirimu. Okusooka ngenda cross-checkinga ku poliisi ntegeere cases za development eziri ku poliisi ezibe Naggoje. Naye ensonga y'obumenyi bw'amateeka teri forgivable. Buli w'omenya etteeka okubanga abakazi abaana balina eddembe lyabwe okutambula obudde bwonna bwe baagala. Tewali Omunnayuganda yenna akkirizibwa kusanga mwana oba muwala oba mukazi n'omumalirako obusungu bwo oba ebizibu byo ng'omuntu. So abantu b'e Naggoje bagamba kimu, bw'ofunayo threat yonna ku bulamu bwo oba omwana wo oba akwatibwa oba akoze eki, bulira authorities kubanga omuntu oyo mumenyi w'amateeka oba amazzi gali olaba gali kumpi. Ekyo si ekikulu. Ekikulu kiri nti oyo ali mu kuzza omusango ogwa Naggomola oguvunaanibwa gavumenti ya Uganda era ogusibisa omuntu emyaka mingi nnyo ddala singa kuba gumusse mu vvi. Kisobola okugamba ku nsonga eyo. Naye nga ensonga y'amazzi usually mu kugikolako eri community twagala abantu bafune amazzi. Ideally omuntu yandifunye amazzi mu ddeka 30 ogenda n'okudda ng'ofunye amazzi gokola ki gw'oyagala mu kyalo kyona ky'oli. Twagala amazzi gasemberere ennyumba abantu babeera era tukola kyonna ekisoboka era twekalejinga abantu baffe bayige okulemeka amazzi ku mayumba, bagule obukerenda obutta obuwuka mu mazzi amalembege. So twagala ebitongole ebyenjawulo okulaba nga tanks weziri eza waggulu eza wansi nga tuyigiriza abantu tuno amazzi geetaagisa okugakuŋŋaanya oba okuba nago.